It is a fresh Tuesday, lunaku lwa kubiri wano mu Uganda. Thank you for subscribing ku MMTV. Webale nnyo kwekuumirako, webale nnyo kubeera nga olikinga, webale nnyo kubeera nga osharinga. Watanaba ku subscribinga nkujjukiza subscribinga wansi awo tulabike nga tweyongererayo ddala n'amawulire. Amawulire genkuleetedde leero gakwatagana ku bamikwano bano ababiri. Tukimanyi bulungi nnyo bamikwano nnyo Rema Namakula ne Juliana Kanyomozi. Kakati amawulire getulina leero, Juliana Kanyomozi ali set kukola Okwanjula nga bino byonna biweddewo ebya COVID-19. Juliana Kanyomozi recently yavaayo n'alaga omwana we na postinga ku Facebook ye n'agamba naye nzadde ka baby boy bakayita Taj. Abantu bangi bamusanyukirako nnyo ne bamugamba naye kulika omuli ne Rema kennyini n'amugamba naye kulika baby bane si byangu mbimanyi naye kulika baby. Kakati Juliana ali mu nteekateeka ez'okukola Okwanjula okugenda okubeera okw'amaanyi ennyo, okugenda okubeera okw'amaanyi. Tukimanyi bulungi ebintu bya competition bineno birungi nnyo as long as the competition is healthy. Era Rema ennaku zino zonna abadde beekubira nnyo amasimu ne Juliana Kanyomozi ng'amugamba kati nno ngenda kumenyawo likodi yo kubanga essaawa zino tukimanyi Rema y'omu ku bakyala abakyalina likodi z'okubeera nga alina okwanjula okukyasinze okubeera okwakabi. Naye Juliana Kanyomozi ali mu kuteekateeka, ali mu kubeera nga yeetegekategeka akole okwanjula makeke oba okwanjula okugenda okumenya ebitooke. Weekuumire ku MMTV ffe tugenda kuba tukuleetera bwino yenna. Abakazi abakanjula mu Uganda si bangi nnyo naye Rema tukimanyi yayanjula omwaka oguwedde mu November awo omwami Dr. Amuza Sebunya. Okwanjula okwaleeta ebigambo bingi, okwayogeza abantu obutonotono, okwaleeta enjawukana n'okuleetawo okwawukana mu zittiimu ng'abantu bagamba nze ndi ttiimu Rema, abalala bagamba ndi ttiimu Eddie Kenzo, abalala bagamba ndi ttiimu biki. Naye nga ffe otumanyi tetubeerako ne sayidi, tetwekubira sayidi. Era leero tukuleetedde bwino wa Juliana Kanyomozi nga ali mu nteekateeka za kukola okwanjula okubeera okwakabi ennyo. Ndowooza nzikiriza nkuwe omusasi waffe abeere nga akwongerayo neggulire lino eno erya Juliana Kanyomozi nga agenda kukola okwanjula okugenda okusingako okwa Rema Namakula. Weekomire ku MMTV subscribing nga tweyongereyo n'amawulire nga bwe tukuwa omusasi waffe akwongereyo tugendere ddala mu maaso. Webale nnyo okutambula naffe, kankulekere omusasi waffe akwongere bwino n'amawulire ebikwatagana ku Rema Namakula n'okwanjula kwa Juliana Kanyomozi. Pampitanta Michimso Rich Boy Maxode Junior obadde okimanyi nti Rema Namakula ali mu kusatira, ali mu kutya, ali mu kukankana oluvannyuma lw'okuba nti Juliana Kanyomozi bagenda mukuba embaga makeke. Yes, oluvannyuma lw'okuba nti Juliana Kanyomozi yakazaala omwana side mu United States of America. Juliana Kanyomozi y'omu ku bakyala abakyasinze okuba nti batraining essaawa zino mu Uganda. Ono omwana yakomezawo Juliana mu matu g'abantu nga takomyewo in musical we, wabula yakomyewo lwakuba nti yatadde ezadde nno mu kumala okuba nti Juliana Kanyomozi azaala. Twakitegeddeko nti myezi 5 okuva kati mwana muwala gwe bayita Juliana Kanyomozi agenda kuba nti akubwa embaga makeke egenda okumenya ebitooke, era nga embaga eno yenyigiddemu abakulu mu gavumenti betuba nti tugenda kumenyera mpola mu maaso awo, era tukubuulire ne kyebasuubira okuba nti ekikola kino nno. Rema Namakula mbu olwakiwulidde yatandise okuba nti asatira. Jjukira nti Rema yakanjula last year n'okuba nti akuba oba akola embaga makeke.
Rema y'omu ku bakyala abasinze okuba nti bawawaza n'amatu g'abantu era embaga ye yateeka abantu kugatta eggwanga ddamba ku bunkenke yafuuka ekyogerwako mu site eyavaako n'engombo abavubuka gye bakozesa ennaku zino eyasa myekozo namyekozo era awo wetwalabira balavuniga ne balavuniga yes wetwalabira abavubuka balavuniga ne balavumama mu system bwe zityo mpolampola eno engombo Rema yagireeta okuba nti yadapinga Kenzo era embaga ye yagenda mu byafaayo eya Juliana esuubira okuba nti egenda kubisaamu eno ya Rema emirundi nga 10+. Kino nno kitandika okuba nti kyewaliikiriza Rema omuntu yenna amanyi showbiz buli omuntu omuyingira buli omu ayagala kusigala ku topo. Tujjukira nti Jose Chameleone we yakuba embaga yasooka mu bayimbi abasajja okuba nti akuba embaga ey'amanyi makeke. Kino nno kyateeka abasajja banne ku bunkenke ne batandika okuba nti batandikibwa okupimibwa. Twalaba Bebe Cool nga bamugamba mutalina na nnyumba mu ebyo ebiseera ate nga Bobi Wine kyamuwaliriza okuba nti akola embaga makeke. Jose Chameleone ye embaga ye yali mu nnyonyi kogate ya Bobi Wine yatambulira ku mbalasi ekibuga Kampala era nga ya Chameleone agiyimbako n'ogiyima mbu helicopter yatawuka ebbanga. Bano nno abasajja basetinga train mu bakyala Rema yazze n'asetinga train egenda okumenyebwawo mbu Juliana Kanyomozi. Rema anoonya magezi malala simanyi kyasaba kati saawa zino oba agamba Juliana oba aleme Okwanjula oba Juliana omusajja amukyawe naye nga tekisoboka. Embaga ya Rema yemu ku byafaayo bya Uganda mu bayimbi nti yasombola abawanvu n'abampi kogata ne Nnabagereka wa Buganda Ruth Najinda. Kino nno kyali ky'amaanyi era kyatandika okulaga ensi nti Rema Namakula w'amaanyi. Eya Juliana tusuubirako President Museveni kugata ngeri gyali nti ye Princess Wetolo n'obubaka bw'etolo bwonna bugenda kubeerawo. Kino nno kikulaga obugumivu n'obufuufutivu n'amaanyi Juliana galina mu industry ye Uganda. Eno nno embaga tejja kukoma kubeerako abo bannabyabufuzi bokka wabula ne ba celebrity ab'enjawulo. Ekikuleetera okulaga nti Juliana ayinza okuba nti abbasho. Rema Namakula simanyi oba embaga ya Juliana bwenaatuuka neba nti yakabi oba naakyawa Ssebunya nafuna omusajja omulala amukuba embaga matiribo nesingako eyo kubanga Rema ebirooto bye byakuba nti akola embaga ng'omukyalo omulala mu celebrity omulala tagikolangako yakifuna kati bagenda kimenyawo obunkenke buli mu ggwanga. Bino n'ebirala byoba olinda episodes zaffe ziddako. Nsigadde Ntami Jimzo. Subscribe, commentinga, sharinga tubeerenga tukwatagana.